Wasuze otya ssebo? Bulungi nnyo bw'osuze otya nnyabo. Nasuze bulungi. Obulamu bugamba ki? Ndi bulungi. Nsanyusa okukusanga. Nange nsanyusa okusanga Mwami Paul. Bulijjo nkulaba. Nange ndi faani bulijjo nkulaba. Sure. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you again. Amanya nze Paul Senkasi. Ennaku zino ndi muweereza nagattako eri okuweereza. Mu Kereziya. Kereziya. Era nga mpeereza mu Christ King Parish. Wano wakati mu kibuga. Era nebaza Katonda nti nange nina akatono kengatta. Amiina. Ku mulimu gwa Kereziya. Amiina. Okay, olunaku olwaleero mu wiiki eno tuli mu kubeera nga tujaguza to celebrating abantu abaliko obulemu obw'enjawulo. Olunaku olwaleero y'ensonga lwaki tukukyaliddeko otubulire ku mboozi yo ate ggwe byali bitya tubulire bwe wali okula embeera yabeeranga etya ewaka oli mwana wa kumeka gwe first born gwasembayo tutandikira awo. Okay, nsaba okutwala omukisa guno kwebaza Spark TV ne NTV nti muli bankizo mu bulamu bw'abantu abalina kye bagezezaako okwekolamu era twebaze Katonda nti omukutu gwammwe bwe guli era gulondobayo abantu abalina kye bagatta ku ggwanga. N'omulundi ogwasooka ensi teyasigala kyekimu. Nzaalibwa e Busibo, abamanyi e Busibo esangibwa mu Kyazanga mu Lwengo district. Omwami n'omukyala Jumba be bazadde bange abanzaala kati mu budde bwe butyo nzaalibwa mu mwaka gwa 1987 nga bw'omanyi abaana mu mbeera y'emu bakula nakula bulungi myaka nga 3 okubasunirako akatono myaka 3 awo ne obulamu ne bukyukamu ne ntandika okuba nga bwendi. Obulamu bukyuka butya ku myaka 3 byatandikirawa walwala byali bitya? Lwakya lumu ekimbe ne kinkuba n'endwala ngenda okuwira nga mugongo gwe gusinga okunnuma not until wavaayo akantu akaali kazimbye kavaamu nga kagenda kazimba ne bazuula oluvannyuma nti lyali bbangu. Kati time obudde ne bukyuka nentandika kubeera kutambulira wansi awo luvaawo sibyali byangu mboozi nnene mpaka bazadde bo bamanyirawo nti bbango. Actually mu mboozi yasooka nti balowooza nnyo nti oba lyali ddogo kati mu mbeera bwetyo ne batayanguwa kubaako kye bakola until bwe natuuka ne mbagamba you know what tugende n'ekiro kasita obulamu bugenda weebuli. Bwe watuuka n'obagamba nga wenkana otya kubanga otugambye nti mu myaka 3 bwe byatandikira olwo gwe bagamba otya nti tugende n'ekyo? Nali mpezezza emyaka nga 6 7 awo. Omwana w'emyaka 7 n'agamba bazadde be nti tugende n'ekyo? Nze obulumi bwali bumpitiriddewo kubanga nti mesadi gye baakozesanga okuntreatinga eri nakyo oba loko yali esinga n'obulwadde obunnuma. Kati ne mbagamba bakikolanga baki? Wabangawo omukyala bwe bantwalako saidi ze yebuyamba kati ye ng'alina eddala yali asiiga mu kigere n'amala n'akulinnya ku mugongo bw'ati nga gwebase wansi. So the pain was so much. Ne mbagamba we can't go further. Ne tukita. Kati nabo ne banvaako nange ne mbeerawo kati. Bw'olekerawo treatment watereera pain neetereera. Not until waliwo omukyala gwe nali mbagambyeko eyajja n'atandika okumpisa mu gundi okunkwasa omuggo okuddamu okuyimirira kifuba bamuyitanga Veneranda Omukama yamutwala. Kati bw'atandika okunkwasa omuggo kifuba n'okutandika okuddamu okutambula byannuma for the first week naye bwe twamaliriza ne ngenda nga mmanyiira mpola nga nange nnyumira byenkola. Kati with time ngenda okulaba nzeemu okuyimirira. Kati bwe natandika okuyimirira n'aŋŋamba bantwale ku ssomero. Kati sooka tuwulyeko ng'omwana aliko obulemu ewaka wakula embeera yali etya? Waliwo abalala baganda babaliko obulemu oba bazadde bo baliko obulemu byali bitya? Actually wakati wali muntu alina bulemu. Bw'olaba bato wange actually muto wange addaze wano oyinza okukaana nti muto wange kozi yanzira kwategwa kubiri nze nabufuna nzekka. Ekirwadde kiri ekyajja awaka mirimu gyo gyabangawo maama mwagalako kimu nti mu buzibu bwe nali mpitamu
ate alina n'emirimu emirala gyanjigiriza okukola kati ng'okufumba nfumba buli kika kya mmere. Erindako nga omuzadde yenna omulala omwana we bw'abeera ng'alina oba nga mulwadde oba ng'aliko obulemu yanjagadde okubeera nga amusympathizing amukwatibwa ekisa. Mami teyakwatibwa kisa n'emirimu walinga ogikola ewaka? Nalina okukola mu budde obwo. Lwaki? Nti emirimu giri gyanyambangako omubiri guno okusigala nga guzannya. Kati nga bwe kuba kuwaata nsobola okutuula wansi ne mpaatirawo. Bwe kuba kusaanika nsobola okusaanika emmere ne ngisiba bulungi n'omunyige ne ngifumba ne ngisitula ne ngiteeka ku kyoto. Kati emirimu egyo kwoza bintu kufumba mmere buli kika kya njawulo mbyekakasa bulungi nabikolera nnyo ewaka so tebaabinzigyamu. Kyeseetaba nnyo kwali kulima. Obudde obusinga nabwo bubeeranga waka nga bo bagenda ku nnimiro basanga ate emmere eyidde. Ofumbye? Nga nfumbye era nze simanyi emmere yesimanyi. Digobe. Okay, tukobyewoko ate wano kumpimpi nti ate ku university wakola kozi ki ku university byokola leero bye wasoma ku campus? Kati ate munaye atulaba nti byenkola kati si bye nasoma. Bwenva Nakateete nasaba Bachelor of Industrial and Fine Art kuba mwalimu designing biki bwe bityo yemu ku course gye nali ntaddeko nga nsabye. Bwe bamaliriza ngenda okulaba admission kugiddeko Bachelor of Arts in Social Sciences. Nengamba okay ate yali government sponsorship. Nengamba bwe bye bampadde kangende na bino ati muyina mu mutwe. These are skills I can build on. Kati nentandika okusoma social sciences mwe nazuulira criminology. Criminology ekwatagana nnyo mu mateeka wakati we kooti, poliisi ne prison. Nti enkwasaganya y'amateeka wakati awo. Kati ebyo ebintu bye nasoma era nakolerako ku kooti y'ekyazanga myezi egyasuba mu 6 nga tukyali ekyazanga eyo. Ng'ova eno e Kampala ate noddayoko? Mu budde buli bwe nakolerayo nali twali tukola intern. Kati nakolerayo ekyazanga eyo. Kati bwe mmaliriza okukola bwe nali nsoma mu budde bw'ekawungeezi obw'eddembe najjanga ku Nasa Road n'enjiriba. Kati waliwo omwami yandagirira omwami bamuyita Desert Graphics oba Desert ali awo ku Cooper Complex. Nangamba gendayo bye tubadde tukola wano kuba mu vacation nakolanga nnyo printing naye oli bamuyita Miro wekyazanga. Kati nangamba bw'oba ogenze mu town oyagala ofunye akalima k'okukola t-shirt genda ewa Desert ajja kukola ki ajja kudesigningira ebyokuprinting ekisooka obimanyi. Kati nange nga nzijjaawo nga nkolera artwork nga nange bwe nzira mu lumu yange lecture ziwedde natandika kuprintinga era n'ezimu ku ngoye ze naprintingira mu lumu yange awo. Ono omwami Barry Francis lwe yafa ezo ngoye zakola ku mukolo gwabwe nze naziprintinga mu lumu yange. So nakola timetable yange nti buno budde bwa kusoma buno budde bwa kukola byange bwakuyiriba nga zijja n'enjiriba. Kati bwe nva awa Desert netandika okujjako ku Nasa njiriba funyeyo ku business card n'ojja n'obugira n'oyita mu maduuka g'omu kibuga omwo. Awo wennyini we tuba tusimba essira abantu bakwesiganga batya olw'ekikula kyo okubeera nti bakuwa emirimu egyo ne batagamba ne batakuyisaamu maaso nti tojja kukola kye baagala? Obulamu bw'ensi buno obulaba tebiriiko oba olina obulemu oba tobuyina naye obwesimbu kyekisinga byonna. Nze Aisha njagala nkujjukize oba nkugambe nzijukira nti ndiko obulemu nga mpise mu ndabirwamu mala kweraba oba bwe mpita awali abaana ne baseka oba bwe ntuuka awali omuntu awo nzijukira nti kozi ndiko obulemu naye nze mba nkusaba omulimu I don't seeteeka mu mbeera eri eyaki. Kati naawe osalawo lumu ogumpa oba ogugaani. Ate n'ekirala nti ennaku zino tukola nnyo samples. Okitegedde kijja ne kugamba nti nkola kalenda nkuba ebitabo mprintinga diaries nongamba bw'oba osobodde nsobola okukolerayo samples. Kati bwe njireeta naawe n'osinzira ku z'obadde okola saagala ompe mulimu olw'okuba ndiko obulemu onkwatidde ekisa. I don't want that kind of work. Oyagala oli akukozese omukubese biiru ye
ng'agitekedde nti bisoko biteke bali nti njagala ompa omulimu nga gweyogerera okitegedde kuba bonna ogumpa ng'onsaasira bwe gunaabaamu ensobi tojja kuŋŋamba ate nekyala bwe tojja kumpa mulimu mulala gamba kasita luli namuyamba twamuwa n'okola omulimu omulungi ogwo ne bataddamu gukuwa. Okay, kakati tubuulireko challenges ki z'ofuna naddala ku guno omulimu gw'okola okolera wakati mu kibuga wakati mu bantu ab'enjawulo okwasaganya otya emirimu gyo n'abantu abakuliraanye? Nyina omukisa nti abantu benkoleramu abasinga nno mpangadde nabo jjukira Bukyande ku university kati nga bwe nakugambye nti buli kyokola nga kirambulukufu nti oli ne baba mpadde omulimu nemba sirina sente zigukola sobola okugenda ewa ayina material n'amumpa nenkola nentwala nenkola delivery nenkomawo nensasula nanyini material. So challenges ezirimu za buntu buli muntu ali mu by'obusobozi tosobola okuddayo nga rimu gyewaguze omutwalo gumu n'ekitundu bagitadde gumu kanaana. Eyo challenge buli muntu emunyiga nebino ebyokugamba nti ate ndiko obulemu ebyo sisobola kubitunuulira. Ekirala mpozi sisobola kwetikka nyina ebintu byensobola okwetikka kiro 5 ne kasabibwamu ogamba nti ngenda kujja bintu waire ku nasa wammanga mbireete saidi eno awo nfuna omuntu ne musasula nabireeta mulimu nugenda maaso. Bino ebisomozo ebirala byebya jeno kusasula amasannyalaze kusasula trading license kusasula URA omuntu omulala bwe yonna kubanga byebimu ku byetubeeza mu kibuga kiringa bwogamba nti nze sijja kulya oba ojja kufa okitegedde sijja kunaaba oba ojja kuwunya kati naawe okwagala okubeerera mu kibuga tuweeraba nga aliko obulemu akyale nyina n'obuzibu ku bantu abasabiriza ssente mbu baliko obulemu nze ng'omusizi bawa era wano bayitawo wetunuulira n'addayo lwaki waliwo omwami atera okutambula muno ku Nasa Road ng'asibye akagoogwa mu bulago n'ebintu byebbali aliko obulemu atambulira wansi ataakako ebicyakala bye byagenda atunda akyalo ye muntu gwensobola okuwa ssente era gwe muntu gwentera okuwa ku ssente kozi alina kyatunda naye gwe alejjesa obulamu bwo olwokuba nga oliko obulemu nti bwe buba bukutaasa mulimu obulwadde nga tebugenda kuwona nkya kati nze namanya obulwadde bwaliwo bwannuma nembugumira nebumala pain ne disappearing kati am living with it nga bwe nkugambye nze jjukira nti ndiko obulemu ampise mu ndabirwamu so singa nasigala eri mwe mwandibadde temunnoonya. Kituufu. Emabega wandabayo ekifaananyi kyo nga kiraga nti oli mwami mufumbo era n'empeta ngiraba. Tubulireko kojja neyo ey'obufumbo briefly byali bitya omukyala mwesanga wa kwegamba tubulireko ko. Okay. Maliza University nali sirina girlfriend cause namanya nti bwengatta ebintu bibiri bintu by'omukwano si byangu n'okusoma bidivertinga olwonsi oyinza okuba osoma ate ne bagamba onaafunye olubuto tolina income erabirira mwana ebyo nensooka mbyesonyiwa mpaka university ng'ewedde kati lumu mba ndi mu conference e Nairobi waliwo bannajje be nali nkulembeddemu amba tutteyo okulamaga kati omu ku bawala abajjiramu lwe mulaba for the first time actually n'abajja abasinga bali bamanyi nti siri Munnayuganda kubanze bansangayo kati bwe mulaba neŋŋamba okay time came nemukuba nali nkute kamera I like photos nenkuba ebifaananyi byabali bazze nemugamba ebifaananyi ebyo nja bikuwa nga ntuuse e Kampala nengenda ku oluguudo baluyita River Road e Nairobi waliwo weboleza webakolera printing printing bingi byonna nembireeta kati omukisa omulungi tebwe najja naye nenziramu mulaba nenkimuwa nemusaba enamba y'essimu nemutandikira. No, I first cooled down like for 3 months like after omwezi ogwokuna nansindika ka message bakansindika neŋŋamba maybe a conversation can start netutandika bwe tutyo ne twogerezeganya neŋŋenda ewa ssengaawe nakola emikolo gy'embaga egya Buganda gyonna mwe mumanyi kwanjula nakukyala nambaga waliwo omwami bamuyita Musanji wange bawa senga wa mukyala wange
yaginsomesa amuta commissioner Lusambu doctor yangamba nti emikolo gibayamba mwe ne bwe mwekyayi ne wasigalawo oluganda lwammwe wakati wa famire yo ne famire y'abano kati ngenda okukyala awo ebbiina ewasenga mukyala Grace tusangayo mukulu Lusambu abintunuzaamu ngamba tusoke tukole bino kati bino ebyala waliwo kubayita okuwayira famire eyo eyange yagenda ewaabwe w'omukyala bagenda ew'omukyala ne banyumyamu bava ew'omukyala ne badda ewaffe abowaabwe w'omukyala ne bajja ewaffe obusibo nabo ne banyumyamu kati okwo okunyumyamu bwe kuggwa ne bategeka ate okwanjula okitegedde okwanjula bwe kuggwa ne tutegeka n'embaga. Okay, kati tusooke tuddeyo emabega katono. Omukyala ono aliko obulemu naye taliiko bulemu. Byali bitya wano mu kumutokota? Tewaliwo buzibu bwonna? Teyakukaluubiriza? Simanyi decision ye bwe yali naye nze nali nfunyeko abawala abalala naye nga ye teyalwawo ate nze Asha nyina ekizibu nti when I ask you something I take your first decision. Bw'ongamba nti yes oba nedda ng'ogamba yes bino bimugamba kansoke mugambe no Kansoke mugambe no fenga tugamba zino nga tutegeeza ziye akyali waliwo abansindikira message nga balabye ebifaananyi by'okukyala nti I thought you guys were joking. Nimugamba no, me when you tell me you're not ready you're not going to win nakitwala kati bali abalala I don't want to mention them naye tebali ready ng'ona ali ready. Okay, awo wennyini tulaba omwami omufumbo aliko obulemu n'omukyala taliiko obulemu. Tubuulire amaka gamwe gaba gatya? Saagala kyogera nti oba bwe kiba naye tuteebereza oba tusuubira nti omukyala ono alina point watukuba n'akuyisaamu amaaso olw'ekikula kyo. Nkyogera kusinziira ku stories zeefunyeko ez'abalala. Ewuwo kiri kitya? Ewange byanjawulo mukko. Byanjawulo ddala. Nga bwe nakugambye bwe twatandikidde nti mu byenkola byonna mbikola nga seetunuulidde ng'aliko obulemu. Lwaki? W'onoosabira esente zigula emmere tonsaba sente. Nze nkimanyi waka wateekeddwa okubaawo emmere. Okola duties zo omusajja z'omanyi. Kati sinzira ku ezo bw'oba olina ebirala by'oyagala gw'amanyi byemalire naye nga bino basics we ziri. Mukulu Senkasi Paul, obudde bwo buntwalaganya wabula nga tumaliriza njagala obeeko obubaka bw'owa naddala eri abantu abo abaliko obulemu ku mibiri gyabwe naye nga beemalamu amaanyi mu kifo ky'okukola basabiriza kuba waliwo abantu abaliko obulemu naye nga bubaganya okubaako kye beekolera. Briefly nga tumaliriza. Nsaba mu mwaka gwa 2014 Kereziya yampita mu conference yali emunyonyo. Ekitongole bakiyita Uganda Episcopal Conference okukiikirira abantu abaliko obulemu mu mbeera yeetyo. Naye mu lukiiko olwo nayimira ne mbagamba mwalimu bakibishopu ab'enjawulo aba Lubaga, Namirembe ne Namuŋoona. Mbagamba bano abantu bano be musiba ku Kereziya ne ku makanisa mwe mubaleetera okuba kye bali. Naye singa mubagobawo ne bagenda bebalemaza omuntu bw'akeera okwebaka natabako kyakola n'omubiri gukula munafu. Kati bano abantu bajja ku makereziya ku mizigiti ne mubamanyiiza okubawa 1,500 omutwalo munnaye eyo gufuka mulimu tabako kyalowooza kirala. Munnaye waliwo n'abamu bakwatira essente ng'osobola omukwatira obukadde 2 abeeko kyakola n'azirya n'akomawo akole ki kubanga baagufuula mulimu. So nze nandibadde ŋŋamba bano abantu gye mukoma okubongera ssente okubawa ssente mubalemaza okugjawo ng'olabye nti ekizibu ky'ayina kyetaaga ddwaliro oyo osobola okumutwala n'omujjanjaba. Naye kasita aba nga bya bulijjo nga bano be tulaba mu kibuga nze nandisabye beggyemu embeera eyo batandike bapambane. Ate ne KCCM naye njebaza kozi bwesanga omuntu aliko obulemu ng'alina kaatunda ebbali ku kkubo tebamugoba. Kati weebuze lwaki oyo ye tebamugoba gw'ate gwe oyagadde ogenda okusabiriza.
Okay, tweyanziza nnyo mwami Senkasi Paul okubeera nga osobodde okusharingako naffe emboozi yo olunaku olwaleero era nga tuli basanyufu nnyo ffe nga ba Spark TV program naddala Spark ku makya tukwagaliza amakya amalungi. Okay, bwetyo bwetukoze olunaku nateera olwaleero nze bampita Asha Nabs Polo tetaliiko nkayana nga bwe twabagambye tuli mu kubeera nga ate munange tujaguza oba tucelebratinga abantu abaliko obulemu era nga munange tulina stories ez'enjawulo ez'abantu ab'enjawulo bwe ntyo nateera bwe nkoze olunaku olwaleero mbaagaliza amakya amalungi tujja kusisinkana olundi Spark ku makya tuba tusimbudde mweraba.